Coming up. Amanyi gange nga Ssebugwawo gali mu anchoring, live reporting ne reporting. Kati nali nsabye omulimu ku buli TV station gy'omanyi e Uganda. Osuddeyo. Kati nga bidira fitness mbitadde nsaba mulimu nga reporter. Oba nga anchor ku buli TV gy'omanyi e Uganda. Ojja kudda ani yakugambye poza ani yagaye twagala omuntu ani akusindise oli mwana wani no tukawa mune bakutiisa kati omukulu Ivan Kimuli Kigozi badani yali ava ku NTV ngali ku MCI nga head of production yantuza wansi nambuza Ssebugwawo oyagala kukola ki naina tugane mugankoye ebya mawulire mbitadde kangende eyo nsuubula oba kangende nkole kinana kiki nsabye omulimu buli TV gy'omanyi kigaanye nanga naye amaanyi go gali nnyo mu Luganda ku BBS eyo watuukayo nga muzeeyi. Welcome to the show. My name is Dami. Tuli mu program Olugendo tukuleetera omuntu n'akunyonyola wajavudde. Leero no tetukuleetedde kusukka nnyo ne mu nkola zaffe. Tukuleetedde omwami Sulaiman Ssebugwawo. Ogenda tegeera yani agamba he's a leader and he's a learner. Ate nga nno mwattu mukozi ku BBS terefayina. Tusanyuse nnyo kulaba ssebo. Kale na buli omu atulaba jasinzira yonna nange nimusanyufu okubeera wano olunaku lwaleero. Amiina. Munnange nno olugendo Ssebugwawo yani Sulaiman Ssebugwawo yani mu bumpimpi. Mu bufunze Sulaiman Ssebugwawo muntu era ng'omuntu omulala yenna omanyi ebisa bisenga omuntu omubuuza yani olenza ogamba yi ono ddala kituufu yani naye nga Sulaiman Ssebugwawo ndi munnamawulire nkola n'ekitongole ky'Obwakabaka ekya BBSTEREFAYINA era nga nkolayo nga omuweereza oba omusasi w'amawulire era ne mu programu y'okumakya yazuukuka sizuukuka n'ensonga olumu biyitamu n'ogenda n'obaako ky'obawa naye nga programu yasumulula ekolebwa Hafi ne Saimo waliwo segment gye bayita sumula tocce eyokukuba eyo ndi muweereza naye nga basically ndi muntu ayagala nnyo okuyiga era neewaayo okuyiga buli kaseera. Kati nze nyinza okugamba nva Busiro nveeri Sulaiman Ssebugwawo engeri gye tuli ku lugendo lwa Sulaiman Ssebugwawo. Sulaiman Ssebugwawo asibukawa mama ne taata yani yatandikirawa okusoma. Kituufu. Nzaalibwa omwami Tomusange Mansul n'omukyala Nakayenga Saara. Mzee wange oyo Tomusange Mansul awangalira kazo muganzi Lwazza. Ndi mwana wa Mukampala. Ne banzalidde mu Kampala wano. Ne mama wange engeri gyali mukyala mulimi. Ebiseera bino awangalira kyalo bakita kirya mu muli. Kiryawo bombo kwabiri. Awo nno nawo Kampala. Nawo Kampala. Sebo oli ku district wakiso naye kumpi n'ekibuga. Kumpi nnyo. Naye nga nkulidde kazaawo. Ne nkulirako Bwayise Nabweru Kazo Lugoba Kazangolawo iya. Kyonna kibuga oli mwana wa site. Kyonna kikiri sijja kuva Kampala. Ssebugwawo atandikirawa okusoma. Essomero lye natandikiramu okusoma bali balita Anti Mire. Terikyaliwo. Bali kyusa erinnya wakati kuliko oba Joy kuliko nali mpitawo n'ensoma erinnya nga kuliko Joy lyerimu ne uniform era ekyali yeeyemu uniform akabulu akalimu obukubo obweru obukkirira. We natandikira okusoma nasale yange we namaliriza nasale ku Anti Mire n'engenda n'enjoyininga kesoma bayita Kazo West. Kazo West. Era oli mu Kazo. Era Kazo era yali mukulu bamutanga wandyaka ebiseera ebyo yali oba yali mmeeya. Omanyi nali sebimanyi nnyo nali muto naye kyemmanyi yali munnabyabufuzi nga yakiikirira Nansana. Essomero lyali lidde nga balita Kazo West. Eryo simanyi wali kyaliyo banayisaawo nga ndaba ate twasambiranga omupiira basitulawo kalina empanvu. Kwegamba ba Ogibo ne ba Obi balina we bakoma. Abeeri essomero. Balina we bakoma. Then wenvaayo joining a bright future Kawempe. Katolo batandise okunkasuka kewala kuba nali nkuze nga kuba nno nali muto nga nsomera kumpi n'ewaka. Tibankasuka kewala ku bright future wa mukulu bamutaka Kasomba Elias. Yali nannyini essomero eryo nalyo likyaliwo kuba omusingi gwali mugumu nnyo ddala ate gye nava olw'okuba nti nalina ekitone ky'omupiira
ne bankasuka e Masaka. Wagendera ku basare? Yakapiira. Nengene Masaka so bayita kalungi nasoma yo tamu echi. Tamu emu avudde ku Bright Future. Agenze e Masaka. P6. Mu P6. Oli semi candidate tebikusumbuwa nnyo ate ovudde waneeno ogenze kusomero ly'osomyeyo tamu emu. Nsoma tamu emu ne bikyuka nasigalawo nengamba nti obulamu ne bukyuka yali agenze okusamba akapiira bikyuka kati one nve Kampala ng'omutindo gwonna gwe Kampala. Ebyaddala education system yaffe ebiseera ebyo sijja kulima nti yali nnungi nnyo mu kyalo. Ntuuke eri bampa interview ebisomesebwa SST, science, math ne English. Nali ngwa nnyo math e Kampala. Ng'abaana abasinga ab'omupiira bwe bagamba. Nayo math yali ebintu find x ebyo nga bibuzaabuza. Naye munaye bampa interview n'ensinga abaaliwo mu by'ekibiina era bampita bambuuza ddala kwe obadde oli boola bino nga birala kati bagenda okumba bino ebirala esooka sikulimba ninayo gundi yange report ya tifo nadde mpita ayita bintu byange nengisanga era nja giterekera mutabani wange agirabeko naye sikolangako kibuuzo mweyo level yange nemala eddakiika 3 ku pepa. Ozikolera bbanga ki? Ekinennyeza bange eddakiika 15 ate n'olumu nagimalirizanga naye nenti okuyimuka oggiwaayo era okyogamba papa yeeraga omanyi bibamu ebyo mu kibiina. Tulina Mr. Mukalazi yali asomesa ku Bright Future kye bali batuyigiriza kukwata budde nga twetegekerayo neebu era nze ndoza kyanzizaamu okemabega okukyusa essomero kubanga nakolako pepa wande mu ddakiika 7. Dakiika 7 ng'ovaayo na maximum ekezo ku 10. Ate nga nze mba nkola pepa ntandikira mu section esembayo njiveeno ba eddayo tomanye ye wabiranga ebyokuddamu ebingi NFB section A yabanga almost objectives just kugira bugizi naye ng'oveeno ewali ebingi nojjeno kati namaliriza okukola pepa engeri gye nali njagala ennyo ogenda mukisayi kati nga nkola mpapa ngende mu kisaawe ngimaliriza omusomesa n'angamba Mr. Mukalazi asomesa science anga Ssebugwawo okakasa omaliriza nti maliriza n'angamba ebintu bibiri ngenda kumaakingirawo singa nsangamu ekifo ekitajjuziddwa oba n'obanga oli below average mbooko mupapa olagawo naye yali mwangu nga amaakinga ndoza mudakikanga 10 yali agimaze ogimaakinga n'okwetegereza okungi yanziramu kimunangamba wagenda mu kapiira awo wennyini omupiira sijja gamba nti mubi mulungi nnyo nange kennyini ndi muzanyi wa mupiira ogwa netball. Football naddukayo kuba muganda wange bamusamba ekigere n'azimba bwati nenzirukayo naye njagala otegeeza abaana abazannya omupiira tusome fine n'omupiira tugwetaaga kuba gutubeererawo. In fact gamba talent ate talent eba talent naye fuba nnyo okulaba ng'osoosa okusoma talent eyo tegenda kuddukako. Nkubiriza buli muntu okusoma ng'omuntu naye nkubiriza buli muntu okusitula talent because mu nsi muno mwe tuli waliwo ekikuyisawo ky'oba tosuubira. Kati nze olwaleero talent yange ey'omupiira eri wala naye waliwo kye bayita obwetoowaze okuba omuwulize ate n'okumanya abakulu oluusi n'okumanya wa wooyogerera na ddi lw'onooyogera naki ndowooza ky'ogenda okwogera naye kikulu nnyo ku muntu akula naddala ku muntu aba ayagala okubako waava agenda awalala nti yes twasamba omupiira naye waliwo weweezuula noga nti kana akapiira tekakyanyongerako. Awo wennyini otuuse e Masaka balabye nti ate mu mupiira oli waddala kyokka nga ne mu bitabo oli waddala. Tuli mu class kyawo P6 P7 P6 yennyini ongambye ebintu ne bikyukakyukamu byakyuka bitya bagoba kapiira akakututte e Masaka
first grade yo njetaaga terefu kapiira nkugobye akapiira kogenda osigala okuzanya kalyaka interclasses nabino mbo besomero kalungi basamba nanyani apana akugobye nebintama gwenge yajjira ku mupiira ogwo tekikosaamu n'ogamba yi naye ekyemu ate nga ojjidde ku basare kati ulire kirala bintama bitya nali mpa Kampala ese bisinga letwamanya somero gye nali ngenda one muzee wange yafunye ebizibu ne Kampala kati nga senga atekinze over muganda wa muzee wange antutte kati nagenda somero lyali ddene era nga mulimu abaana abatambala ngatto emyaka egyo Kampala akapale kantu kabungi sibye by'ebipale ebinene tekale mu kituli nina soko zange ate nga nina n'engatto kale ngambira smart ngera avudde kazo kati ngenda okuba nti ebitabo mbiyise bye bampadde interviews ate mugandi wa kapiira kati ekyeddako nno Nedi boy gwe balina bamukyusa ne bampa wedi boy nze somero teryanonda Sulaimani avudde kazo agenze yefuze Masaka sabise agendedde ku basare ate watuuse bamugamba omupiira gukole ki wesonyiwe abadde ne talent ya kapiira bamuwa obwa head boy politics wali oli interested muzo eza somere by then nali nesimbawo oko nengwa flat before yange ku bright yawo omuvubuka eyandya bali bamuyita Mugabi erinnya ndijjukira nali nesimbye kuba entertainment kati ekyanzijamuza nali manyi munayo vabu veri ne wesimbawo ngabi ebire byawalukagga ndokemba takole mu interview ne munayo kuluno nesimba ku entertainment prefect mu P4 yange ku bright nali nsobola okwogera n'abantu nga sibatya kuba ffe waffe muzee yali atukuzanga n'omutaateesa kati nno munaye bampa babitanga bino nga mwesimbyewo namugenda okubasunsula nominations no after nominations waliwo process eddako screening twagenda mu screening awo wenagwira anti abasomesa bangamba staff yonna ngeetudde abasomesa baali bangi nga entertainers talent jesirine waffe buli omukyasobola okukola kyasimanyi kwe kuzina esebo ne entertainment teri mazina gokka kati bateekako music nga kyekigezo ate Mugabi kye yansinga Mugabi nayo katentebula amazina n'abangenje kyakuyisa kitya kuba wali ogenze ku kifo ekyo ng'okyaga ng'omwana nawulira ennugu kyokka mudda nga Mugabi atukulembera in fact bampo wa assistant naye babumpa mu games and sports because balaba nga jogwa kati Mugabi wano nga akulembera oluvannyuma otuuka n'okukkiriza nti kino nali sikisobola kati okuva ku olwo nga ndi mu P4 yange nenzikiriza nti nja kwewangayo okuyiga kyova ogamba nti oli muyizi ate oli mukulembeze kubanga bukulembeze bwannoonya era nga bagamba nti Mungu oba Katonda yalonda obukulembeze ani gwanaabuwa tujja kwesanga bampo bwa games and sports nga bakirabye nti bwensobola indeed namutambuza bulungi kubola banije nagenda gye bampo wedi boy nakola wedi boy nera namaliriza nti adde nali nvudde ku basale nga bazinzijeeko nasigala nga ne mukapiira nnyingirayo kubanga mbayambako okukola ekintu ekirala ate n'abantu abalala bonna betuze tuweereza nabo awo wennyini wogenda e Masaka nomalayo taamu emu waddawo nosamalayo taamu emu ngambe nasomayo taamu emu nebikyuka omwaka gwonna naguma P6 yonna nagimalayo P7 ogituulirawo kati P7 nvayo nkomawo ate e Kampala sebayita Victory tosebengereddeemu ku mutindo ogw'e Masaka n'ogw'e Kampala natuuka omutindo ogw'e Masaka no saga agamba nti ogw'e Masaka omutindo gw'omukyalo gwali gwa wansi nti natuukako n'ekiseera nja kugamba amazima Mungu andaba nga nina abaana abanjagala ennyo ku ssomero olw'ensonga nti tweyambanga mu class ng'okati bo banyamba mu maathi abaana b'omukyalo babala kati nga banyamba mu maathi gwe simanyi nembayamba mu bisigadde era nga tutuuza ka group kaffe kati nga abaana baleeta lumonde netulya nebaleeta ebyokulya ebyenjawulo netulya then nemweyambayamba mu mbeera bwetyo kati ngenda okutuuka okuvaayo okudda e Kampala trust me nga buli kimu kyakyuse kati nga ne bye nagenda manyi nti mbimanyi nasigaza luzungu one syllabus nga bano beeyongeddeko ate bali nabasanga bakyali wansi nga ggwe bye wasoma bo babisoma for example
nave no mu P5 kati ngende mu P6 kati ngendo tuka mu P6 yo mukyalo ate nga basomesa ba P5 byenaleka nsomye kitegeeza omwaka gwa P6 saasomye nali munga ono gama revision nabanno okutuula bikibikyebe webityo nti yes mu class waberanga mwera ngo omusomesa yajja mbwa asomesa nengo already wali babisemu e Kampala kati ngendo okuveeka mukyalo okudde e Kampala ng'abande kadda awo wennyini tumanyi P7 kiba kibiina kya revision wakikola otya n'okakinga kankuyite kakinga app ne bano era performance yo tekyakikosa nnyo mu PLE yankosa kumanza okuva buto nga nsoma sikolanga ku second grade nali sikolanga ku second grade naye nakiwulira in fact ngenda okuva mu kyalo okudda e Kampala kugamba amazima nga nkoye okusoma like nga ndaba sikyabitegeera ng'ovanga ku muntu yagenda nga okuva P3 paka P5 emyaka gye namala ku Bright Future twali abaana basatu ne bannange bonna amanyamba jjukira omu bamutanga mukalazi Trajan tukutumiddeko akalala kaali kawala katini nga sikawanvu saaga nzikyogera ekyo nga katini ate nga sikawanvu akaitanga ajibe akaali kaki nga omu akulembera omulala n'abawakubiri omulala n'abawakusatu competition ngeri awo nenda okudda nga kirala so kyankosa nga mulinda basikyasobola nekinnuma ng'omwana naye oluma nti nalina muzeeyi wange nga si mwangu okituuka ku kusoma nga akukyawa nga ali akagga akajjayo kati nekusoma gye bali bantutte omukyalo oyo bambi yafa mungwamu omuze mirembe bamutanga Madam Victor era esoma balijja mu linnya lye nti Victor yali Victor ne bagituma Victoria so yanyamba yambeerako nnyo fact yampa special treatment nga nemmere mbya kuyabasomesa okunjagazisa okusoma kyali kifudde ebyaddala era awo enkola second grade yange P7 n'okola second grade yo mu masomero go aga choices tekyaku affectinga osanga wali olina essomero lyolonze nga lyo lirina kwerikoma nga liyinza obba teritwala second grade liyinza obba terikola ki awo wennyini teweerabira tuli proudly sponsored by Palm Gardens lisangibwa wano Kanyanya mu Kitara balina buli kimu balina venue for small parties ku bwereere just gogula buguzi byakulya na byakunywa basangibwa Kanyanya mu Kitara era bw'otuuka ku kikubo kya St. Peters akapande okalabira ddala nti Palm Gardens and Guest House Kanyanya balina guest house kuva ku mitwalo 5 paka ku sente eza waggulu kisinziira munnaye gwe ensawo yo weekoma ate teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Brown Skin Events teweerabira n'oteekako akade nti buli kye tuba tukuleetedde okinyumirwa tubadde tukomye wano ng'omukulu amaliriza P7 yafuna second grade tekyaku affectinga mu choices zo ez'amasomero azaale si byakiwongerera ati nti olwokuba omutindo gwakka okuva nti nali nnyezeko mu kyalo mu masomero ge nalonda salonda amasomero mbu olwokuba nali njagala kusoma nalonda amasomero olwokuba gaali gasamba akapiira talenti kati abo amasomero ge nali nalonda naye because obeera nekyoyagala buli muntu asomba akapiira ng'osamba akapiira kizibu nnyo omuntu ebirowoozo okubisusa ekitende St. Mary's oba Kibuli woba ogenze nnyo nga kiganye amasomero gabeerangawo mu Lusa Academy eruweero oba ng'omwana gyagenda ku Kampala bage amasomero agali gasitula talenti mu kapiira ebyo ne kati amasomero amalala mangi gazze standard dynamic bani kati munnange nga nalonda nti kitende naye ebyo byonna byonna oba obirowooza ninga ne Katonda alina kyategese kituufu mu process eyo omuzeeyi wange yafunira ddala ebizibu nekibanga ne sente tewakyali mukulu wange bamutanga Medi Nkalubo n'abaako essomero lyalowooza bayita St. John's liri kazo St. John's kazo nayo lisamba akapiira nayo lirina akapiira liri kumpi ne kanisa liri ku nditegeeza omanyiwa manyiwa wenyewe essomero ly'omukulu Wilbur Force aliyo kati nga agenda akuba Wilbur Kalimi anti katola muzeeyi taliiwo muzeeyi yagenze kukola ne tannadda ali safaari tamuga nti muzeeyi alina ebizibu naye nina muto wange saali n'omu twali awo ndowooza abaana kati nga bana abakulu abagenda mu secondary
bali already bali mu secondary nenga kati bava mu masomero ge babaddemu bajja ku St. John's Hall kati nga amugjayo mpola amukuba akalimi okisente zitandika oba yalina sijjukira na bulungi nga simanyi bye bayogera na director nga ngenda nze njijukira nagenda kusomero senior one yange olunaku olusooka nga siina yadde ekitabo okumanya embeera yalimbi byansangayo natandika kuyiriba mpola nenfuna bibiri nga menteka subjects endala nowandikako eno nowandikako wakati nowandikako eri nga osuubira ofuna ekitabo kitegeera nimumbeera bwetyo wiriba natukkiriza nasoma ndoza paka senior 3 ng'oli ku St. John's nga tetumuwanga yadde ebitaani webala okuba n'omutima ogwo simanyi oba omwami oyo gyali mulamu nga musajja munyankole aveeyo Isinjiro ansanze Kampala nze Ssebugwawo tamanyi nga tamanyi muzeeyi wange nga ne bano baganda bange babiri abamugamba ebyo byonna tabamanyi naye n'agamba bajje basome ate tayambye nze nzekka baganda bange yabakwatako ate n'abantu abalala bakoze ati bazayamba so mukulu wiri baneyanziza muzeeyi yagenda okuvayo eno bajje bebale nkolere twasoma nti nga tokyalina kyonza muwa kijja kimala because omuntu akuwadde obudde nga nno tuli akawunga k'essomero ng'oluusi musula nayo nga yatuta nga yabafuulira ddala abaana St. John's eyo ebeerayo paka class ki senior 6 paka senior 6 emyaka 6 no kati nvaawo ndagewa yewa ate nga nali waddali nnyo nga mutawaanya o level yange tesamuwa ku mirembe kwegamba nga be bano tolinayo option gwogenzeemu option saawa za kusoma gw'oli mu kisaawe era waliwo ebintu ebimu byejjukira nogawa lecture y'okumakya eyo sijjukira kugisomako kuba twageranga ku kisaawe by then nayengera ku school team ku mpaka kuba teyakapiira yali tayagalira ddala kunze one yali akitegeddeko mu background yange nti nali omuntu yali ategeera byensoma naye nakitegeera nti omutindo gwali gusse olw'embeera eteebereka kati ngaalabira ddala nti ate wengenda mu kapiira bigenda kunkosa nnyo so yatubuliranga mu bintu ebimu ebyenjawulo nzijukira n'ekintu kye yatugamba nga tumutawaanya abavubuka naddala yatugamba nti olwaliro muli ku ssomero muli akawunga kabwerere muna ne dormitory omwebaka osobola obba ngene mukakwano kakawala nga nongoyo kakuwoleza ogenda kuva mu ssomero ng'omaze senior 6 ogende ewaka obeerewo omwaka gumu nga tokyalyawo onoonye omulimu okole ng'olina okusasula okuva ku transport buli kimu paka kukwebaka naga naye akaseera kwe kalituukanga mujjukira nti obudde mwamala bungi nga mukola byemuteetaaga era nze yeyanjigiriza okwawula ku kwagala n'okwetaaga kituufu mukulu Wilibooy awo wennyini omaliriza senior 6 ojoiningirawo campus era okyuzinga ki ofuna otya okwagala okugamba nti kati kaŋŋende nkole kino kaŋŋende nkole kino kyatandika mu senior 4 yange senior 3 awo ngeggwako ningira senior 4 mba ntambula mu bwayiso omwo awo waliwo emirimu egy'enjawulo gye twakolanga kubanze njiga mu senior 2 nali nsala nkoko ku kyalo okufuna sente ogula ebitabo okuba muzeeyi teyaliwo ate nga newayandibaddewo yalina abaana abato n'abantu abalala kati nga nze nsala enkoko ku kyalo nga kwegaddala era nga mwana wa musiraamu ate kasita oba musiraamu ekyo oba okimaze oba idi oba kiki era nzike wande nakola emitwalo ndowooza nga 8.5 mu kusala enkoko olunaku nsala enkoko ku kyalo mpola mpola neera nzibannanga abamu twatunyumyeeyo mbagamba nali si ku myaka emito kiki nina kampuni esala enkoko owagala buwagazi kambe ng'ojjako ate kange kawaka nkasangayo gye ngenda okukolera twalina n'amatabi kwegamba bizinensi nga teriimu capital ofuna bufunyi capital bulamu nabigere nabuddewo n'ogenda n'ogijjako omutwe oli neekongolera oba nobaako n'ogwogamba nti waliwo ekisaawe kyatwanga tuli basatu naze ngenda nezijjako omutwe nendeko nno ng'akongolera nengenda eri najja kati oli atusanga kweddako so netutambuza obulamu nga omanya abavubuka mpola mpola naye bakwano bange bali benakolanga nabo Ruben ne Raymond nabo sijja kugaa nti baali bagagga naye ate bo kale baali bulungi muko
era njigande nakola sente ezo ne bazindekera bamwana zikuyambeko zikubeeremu nakati era tukyali ffenna Ruben yafuuka musawo Raymond yakyasoma kwali akato naye nzijukira nga nyingira senior 4 yange nasanga omwana bamutanga sula fit yali muntu ng'akola bino ebintu bya gymnastics ebyo ebintu bya aerobics n'abinyumiza ate kati engeri gye naayagala ennyo akapiira kati nga ndaba kiri mulanya fitness kisobola n'okunyamba nti nga nze ndowooza yagenda mu gym eno gye nja trainingira ng'ogende mu kisaawe so bwe nagendayo yanyamba nenfuna certificate mu sport science ebintu by'okuba nti osobola ofuuka instructor mu gym osobola okuba nga otandika omuntu bino massage ate babyogereranga naye nze kale byampa kasente akanyambako okuba nti senior 5 yange ne 6 nsobola okubeera omuntu nti ate we nayingira mu mbeera y'okukola naye kusomero we naddirayo ate nga si yenza oli yaliwo eddalu kyekikukakkanya koki sula yakukakkanya oba embeera gy'oyitamu essaawa eyo yekukakkanya ebigambo mukulu biriba byatugambanga kati nsanze omuntu owebweru nga n'ebigambo byemu byatugamba kati oyingidde mu working class olw'ensonga nti by then fitness oyo ye yali amukolera ku TV by then yali star TV nenyingirawo bwe nti mpola kati ng'obirowoozaamu nti ngende nkole ku TV ate nkomewo nzire mu bino ebyekito kati noyingiramu kalayini nk'okweraga kumbe kakugjeeyo otandise okufuuka omuntu so I remember twatandika mpola wekityo nembireta mu ssomero nemba nga n'abaana abalala tukola nabo mpola era byanyambako nti nagenda okumaliriza senior 6 yange nga nkola mu gym ng'oli mu gym era nga nfunye wensula nesasulira mpola okuba nti ntandika obulamu ng'omusajja yes. So wamaliriza senior 6 ozaako ki? Kati awo because nali nkola ku TV yadde sayina abakola za amawulire nti bino twabikolanga mu gym naye nga it's a recorded program kamera bagireta newagiteeka wali nga brand skin yakikoze nemuddaano nemuzina aerobics nemukola salsa nemusomesa omuntu dira agenda mu gym ate dira agenda alaba omusawo ekirwadde kiba kimuliko ekyomubiri through fitness kati awo programu eyo ng'eragibwa ku star kirigizo nali mukozi ng'ofunayo akasente akatini naye akansobola okukubeezaawo kati wembaawo nenga lwaki guno sigufuula omulimu nagwo because nze ever since I thought nti okuba omugagga olina kubanga oli serebu ng'omanyikiddwa kye nali ndowooza so nga nyolingamba nti awe nabeera omukozi batha sita y'ebiseera ebyo yali y'amaanyi abantu bagizaala wakati sita y'ebiseera ebyo simanyi mwaka kyaba mwaka ki naye yali y'amaanyi ebiseera ebyo kati maliriza senior 6 yange naye nga n'amawulire bonna bawulira bakugamba ekintu kimu omukaati lyessomero erisinga okusomesa amawulire mu Africa oli obbi esewo era nalina mukwano gwange simanyi oba akyali wa Bransky bamuyita Star Ashley alitubuulira nga tuvudde ku kamera kati ye yali ansooseeyo nga yagenzeeyo dda kati nze mba ndi awo munyumizaamu nga mwana njagala agenda soma amawulire kibiti nagamba omukaati gy'onoonya eri wali ebukesa nagenzeeyo dda enkeera twagenda babiri ani akusomesa oba kati akasente kojja ku sita tekakubeeramu si sita olwo nga nvuddeyo kojja mu gym basula fit yatudeployinganga but then twali tufunye ne deal ya Centenary Bank nfe tubakozesa aerobics oyo branches zonna by then twali abantu ndooza nga 12 byali akozesa mu fiyawo under fiyawo nga tulina kireka kati nze nalina kireka mukono wa Nansana wa Kiso ne Kayunga nga mwe batukyusiza omwe tutofa abo mu Kampala then abali beesuddeko embali bani nga bali abalala kati nga nkole ennaku 4 mu mwezi bakolanga olunaku lumu mu week kati nga omwezi buli branch nga agituwaako emitwalo ameka kati nga mugenda omulangiriza jjukira bw'ogendayo ofunayo omuntu gw'omanyi oba gw'ofuna mukwano gwo naga nze njagala extra classes nti nze njagala kino n'abanga akwaya akasente ak'enjawulo so before you know it all osobola okusasula tuition osobola okusasula rent osobola okulya ate n'oyambala n'olabikako bulungi
kwanza lwaki sigenda ku mukati ngenda ku mukati mba nakatuuka ku mukati mu 2018 mu Gwomukaaga nsoma 2018 agwako 2019 bitambula mpola akafizi katandika obbulaabula katushoni katandika obbulaabulamu era mukulu ogwero naye nangumiikiriza mpola katatera lockdown ekola ki ejja lockdown ejja omukulu ajoyininzeewo mu Kat School of Journalism agamu ku masomero agasinga osomesa journalism mu Uganda mu Africa actually mwonna because Umkati is ranked number 6 in Africa. Africa. So, yeah, I think I'm in Uganda, East Africa, and all the other parts of Asia. Era abasomesa mwenna tubatumiddeko. Yeah, so nasanga Mr. Katamu. Oyantuza wansi nangamba Ssebugwawo. Kati okuzaake manga kati. Nina erinnya Fera. Era ku social media era nga litegeeza nti living the childhood dream. So when I joined Umkati, nakozesanga linnya ya Fera. Nga no one knows about Ssebugwawo or Sulaiman. Now, Mr. Katamu yantuza wansi nangamba Fera. Yeah, amtanga Fera. Nga Fera. Because najja abana basomyeko omwezi gumu. Ajoininga gwa mukaaga. Kati ngenda okuyingira okusoma nga bali mu radio. Yangamba atula wali to present for us anything. I didn't say a word. Natuyana. Because one studio ngejjudde nga ndaba studio eringi yokumpewo. Nga buli kimu kyonna kiri waliwo ekiri. Nentuyana. Kati mutuyana kwange waliwo abalenzi babiri. Omu bamitanga Aike, omulala nga muta Wizi. N'omuggalula Stewart. Bafuuka mikwano gyange mangu. So after nga yagenze Katamu bano banza mu studio netukolamu awo kinula bate kati byangu nga kati tulina tuyanye kati twakola ka practical enkeera agenda okudda nga naye abuuza baani abali mu studio kubanga waliwo emizindalo nga gifuluma abwere ng'osobola owulira abaliyo agenda okuyingira nga yenze nga bulijjo amanyi Oluganda not because I was so quiet and then these people bawuliranga erinnya Fera kati nga bajja gye ndi boogera Luzungu nga bakutyolwa erinnya nange mbaddamu Luzungu ate nali kasirifu kale nali nakatiniera ne kati nkyali mutini naye singa era sikyeka singa luliwe bakubitiraka nanga bukyomanya Oluganda kwenze ndumanyi nangamba now I want to make you the next big thing Katamu Edinara natutumanga amawulire Vox Pop says owezityo naye kale nze nja kugamba yannemerako nnyo nti mpaka media challenge wajira mu somero era nga ndiko I participated in everything like auditions wazajja nengena news anchoring nengena reporting nengena buli kimu nentuka live reporting radio ebifaananyi nengamba kati kyenakola obulungi kyenjolemerako nakola bulungi mu live reporting ne anchoring byonna konza kati ono sivaawo nengezako omwaka ogusooka Umkati teyakola bulungi netuddayo omwaka ogwokubiri ku last day Branskin oyo yaliwo we wali ba editor babutema last day yange kumacha balina lecture wali bamutabalamu nadiritinga story yange dwachi mbweswaza nakola feature story but because I was a student so we lacked some content, we lacked footage. Ne story yali nnungi nga narration yange nnungi kati nali njikoze nyanjizimbidde ku bifaananyi tinga koza story toina video nayo tuziza bifaananyi naga bitambula nagamba at Umkati we don't produce this akumazeemu amaanyi teyajijjamu nga wendi ajijiramu ku Umkati nga ndikuza nadu already wagano bela competition nfuna boda nzire kuza ku Umkati munonyi kati nga namune kiri obona omusajja tanjagala yali minister ebiseere ekyanaba kubeera president bamita Edgar David Kajimu nanzikakanya nangamba amuleke ebiki birwawo kati ekisasinga okunnuma omwana yali award ya feature story nga alina something nga gye nabaddembesa nga mine was even better almost buli akola feature call yagikolera mu bifaananyi twali baana basomera nga tulina gyotuma footage ggulu mujjewa so nekitambula mu mbeera bwekyo nekiyita omwaka ogwaddako I applied okuddayo okusoma amawulire
Mungu nanyamba gwali mwaka gwange 2020 n'owangula nempangula award nangana nogireta ku mukati dwaki no mulinga ngamba balamu yajja mu story yange y'omwaka ogwedde but before you know it all nali ne Sentongo Patrick kati akolera Daily Monitor ngamba acha tugende ku mukati nitugireta mu maaso ga mukulu ogwe nitumwanjulira awo wennyini omwami oli eyajja mu story yo awulira ate omwaka oguzeeko owangudde zo awangula mu news anchoring afiiringa atya akuwa comment yonna oba yangamba balamu one day I'll kick a motivational speaker. Yangamba. Now fair see. Last time you had done something very, very bad. But you see this year, you've won. Don't give up. Nakumotivatinga. Tajjukira nti yakufiiriza. But because nali mpangudde award. Try to ina kunyumya boss. Biringa byera bi. Tugenda maaso mpola tutyo. But with this award of mine, nemfuna ebirowoozo bidde umanyi buli wobako Mungu akuteeka otandika lowooza bintu birala kati nze netandika okulowooza nti asidda mu mabega yes fitness mbadde mukola njagala asigale nga mukola cause paka nakati I still do it naye njagala mbeka ekintu kyakyenyongerako kati ate teri ekintu kisinga kulikika bulungi ngakola mulimu gw'osomye kituufu ng'olina empapulazo nti woba okola omulimu nga gwe wasoma wona engeri gy'owuliramu ey'enjawulo. So Mungu natuyambako kwekyo nentandika okubanga mjiriba mpola I remember by the ne brand skin yoyo twamusanga netakyuka I remember one day nagenda okusaba mulimu ku HTV namusangayo obera teyanda bakola kuba ne munnewe oba kuba ali kiri ekigambo kyo tayagala kukozesa nti simu wabu ekyo kicho nagenda kusaba mulimu konona tonsuwinga sewa nagenda kusaba mulimu ku HTV nga jali ndoza nakolawo nakola kinene nnyo omwezi gumu nekigana nenchita obadde okolayo ku HTV nekigana kati program ya fitness kati natuke cyane mvuka moderator wayo wetwali ku star yali ajikola wayo Mr Francisco Kwambale kati akola ekisaye ku BBS nenga nzindaba so gikola ino so gikola kati nenkyusa mu ngeri endala engeri nanfunya ideas ez'amawulire nincheta mu mbeera ya panel omaliriza kuwumkati omaliriza bebiriwo nga muline nga nkyasoma byonna byatambula nga nkyasoma then omwezi gumu nga naba tekigatta tuva ne tugenda ku fresh nitubaguza idea yaffe twasanga ebiseera bagamuta John abamutangani Joshua Josh yayibamutanga Josh ali PD waabwe ebiseera ebyo netukanya naye netukola ndoza taweza omwaka ngakitambula mpola bikula program netambulira ddala but then you know katonda bayagala kirala bayagala kinene nga Mungu plans kirala we had to quit over some reasons netugamba nti kati atwagala lumba next media ebiseera ebyo tututte ekirowoozo kyaffe nono fit kati olonga fit ye sponsor imagine yanjigiriza kati nze moderator we ye sponsor kintu kikula tugana naye netulumba ebiseera ebyo nga sanyuka yakatandika ne idea twagirina yes nenga execution ekyabulamu but then waliwo twatuka netukkiriza nti kati guno omulimu tugulina my sister waitayo ebbanga ati nitugenda okulaba nga golola yazze nokukola ngana ne sponsor w'ebiseera ebyo omukulu gwe yaleeta oyo mufunye golola competitor si competitor ndoza naye teyamanya nti twali tulina ekirowoozo kye kimu nga kyalina akabi kali mukula fit nangamba ntofaayo ate musajja musiraamu mukkiriza nangamba ala tannagera Allah wanagera kijja kuyita mutujja agenda tukole so kino nakyo nekikitakaawo ati lockdown nenfuna ekirowoozo nga nasoma mawulire nesina fitness ono musobola naye nasoma mawulire lwaki sikolayo ku kintu ekyenjawulo ekiyinza okuba nga kiyamba ku muntu omulala wonali mu media challenge batuyigiriza mobile journalism osobola amawulire ku simu naye lwaki sanga kola simu yange nenyambibwako so lockdown yomo tulimu 2 obadde tuyingidde lockdown ntufuna ekirowoozo nti kantute mu kitintalo mu kuba nali nkyabini mu kitintale nkafune mu kitintale muna abantu abanyigirizibwa mu mbeera y'omuggalo
nga nkwata simu yange ngenda tandika kayita mu bantu nga nkwata stories zaabwe nengi voicinga nengi editingira ku simu nengiteka ku YouTube yange. YouTube yange negenda ngekula mpola then oluvannyuma nafunako omuntu omwe yansportinga nangamba Ssebugwawo nti yangu Kalis bamita culture no ku BBS netunyumyamu ko nangamba otereza mu kino ndaba na feature weri nabako omuntu omulala gwe yanconnectingako nentandika okukola n'omuntu oyo that's still on YouTube. Omuntu oyo netubanga tukwatagana mu mbeera but because ye yali bweru wa ggwanga nga nze ndi Kampala waliwo ebintu bitasobola nga tekimalayo mwana atukesa nalowooza ono tali serious naye nga oba lwabba nti waliwo ebintu ebimu ebiba biganye kino nakiri so naye netwawukana mu mbeera naye mu ngeri ennungi n'oyo omuntu naye nensigaza enkolagana ne Carlton naye nensigala nga nteeka ku yange stories ezenjawulo n'ogikolanga waliwo story gyokola naye n'owulya nti eno story ngikoze yes sigifunyeko ssente oba ki naye omuntu oli gwe ngikoledde omuntu amulabye waliwo ajja okwewala okugwa mu kizibu kyono kyaguddemu oba waliwo omuntu omulala ajja okujja amuyambeko amusika ku mukono. Within the process nali mu fellowship ya MCI so they took me to Gulu. Not only me but as a team they took us to Gulu tukole stories ezenjawulo. Amanyi gange nga Ssebugwawo ngali mu anchoring, live reporting ne reporting. Kati nali nsabye omulimu ku buli TV station gy'omanyi Uganda. Osuddeyo kati nga bidira fitness mbitadde nsaba mulimu nga reporter oba nga anchor ku buli TV gy'omanyi Uganda. Ojja kudda ani yakugambye poza ani yagaye twagala omuntu ani akusindise oli mwana wani no tukawa mune bakutiisa kati omukulu Ivan Kimuli Kigozi by then yali ava ku TV nga ali ku MCI nga head of production yantuza wansi nambuza Ssebugwawo oyagala kukola ki naye natugane muganga nkoye ebyamawulire mbitadde kangende eyo nsuubula oba kangende nkole kinanga kiki nga nsabye omulimu buli TV gy'omanyi kigaanye nanga naye amaanyi go gali nnyo mu Luganda ku BBS eyo watuukayo nga mzee sina we situdde empapula nangamba naye ogezeeko nenzirayo kyamukisa mulungi nesanga omukulu Peter Muwesi akulira newsroom nampuliriza nanga mpa empapulazo nenzimuwa nanga kino kisobola kwanza byonna mbisobola kati by then engeri nali nga editing mukolera ku simu nali wa mazima nemugana naye video editing oyo wompa week makalazo kuba mbadde nkolera ku simu nanga mpa ekyo tosijja bakizibu kale tujja kuyita. Now that was August which year 2020 tuli mu lockdown nalinda okumpita nga wa nenga tomunenya baprocess ebera nene ate nabo oluusi baba n'abantu abalaba baba n'ebintu ebirala bakola now time egenda mpola kati nga tuli mu process ya MCI last week ya fellowship nali Gulu nengamba amaanyi gange gali nnyo mu live report ne anchoring kiki kyenyiza okukola eggulu ekyenjawulo kuba nange nga yetwagenda best camera person nze gwe nali man yali Swiss Mark akola ne MCI nga yayinza okunzigira kyanjagala bannange bona nga bapakinga okudda e Kampala nze ne musalako nga Mark njagala BBS olonga mutwe gwange nafumbye story mazo giwandika mu mutwe ogitaddewo nkubye ebifaananyi eggulu byonna mbirinanga so yange about climate change nenga emi yange si yakola story emi yange ya BBS era nakola story ya dakiika 6 ng'etambulira mu bifaananyi still pictures kyokka ng'erina BBS koina kyo aiminzeeko timba Mark nangamba BBS
olwo nga nyambadde nkubye ekito gwe ne mugamba njagala nkole 50 ene kiso obulamu bwange njagala nkole 50 ng'ejja kumpeesa omulimu nambuuza kiki because it's about gulu and climate change nanga tugende ne tufuluma abamanyi street z'eggulu ku total awo ku katale nampa omuzindaalo nankola tekage ye nangamba tukole teke eyokubiri just in case oyinza songa eyo nga sound yaganye nanga maka tukole teke eyokubiri nenga nze lijja nkoze mpulire mmala muli gwe owulira okikoze era najjamu kaadi ye najjamu kaadi yange banakoza na kaadi yange najijjamu najimpa natudde Kampala nakwata PTC edge nenjiteka ku YouTube yange nenjiteka ku Facebook yange nensharing kati Carlton eya connecting eyampa ko omuntu oli gwe nakolako naye akiraba nangamba hey, this is a nice piece nti by the way let me share with some people I know because hey, it's okay thank you so much kati nenzijukira nti ate ku BBS bali bampaddeko omuntu like news nali namusindikirako ku mpapula zange ne batakudda tengeje naine namba ye kamutera ku WhatsApp ye nangamba hey kalanga kalungi there is a big progress here hey wakakoze dina na debolo chibi ngamba hey nkulu ani ya sponsoring za trip ye kwanza mna enze naso amuga nti ate MC ya kwanza enze ngamba hey kale tali bizibu kana story yago nenje musindikira omwaka ogwaddako mu mwezi ogw'omunaana kati basaba omwaka gumunga nsaba muli era from August to August mwaka nampita nanga kati Ssebugwawo nti ojja kujja twogeremu n'abakulu munaye babakulu kuba batu waliwo space baba banakuwa nengenda mpola mpola bakama baffe eyo tebaagaana ne bakkiriza ne banyonyola nti kino kisobola kino ne bagamba katugenda kuteeka mu mbeera y'okugezesa tulabe bwa munaye onasobola ebisigadde lugero omukulu bwatyo ng'ayingira BBS 221 mu kutoba okungi 222 nga wayiseewo omwaka mulamba yateekayo empapula ze ne bamugamba tujja kuyita olw'obutapowa n'okutoba okungi teyassa mukono era n'akiipinga ng'agezaako kikuyigiriza akyali eyo tokoowa gezaako luliba olwo olituuka ku kyoyagala omukulu kati ali ku TV y'eggwanga ennene emu ku TV z'eggwanga ennene yesinga his opinion yesinga oyina yesinga nedda era bunaye y'omukulu Sulaiman Ssebugwawo Fera human mental health activist kubanga I believe best mental health like I want to believe ekintu kya okusingira ddala kyankwatako nnyo nali mu under MCI the fellowship ng'ojja kulaba nti reports ezifuluma almost 70% buli muntu alina ekintu ekimutawanya ku mutwe wogamba abantu when you talk about mental health people think about abamu balowooza bakuba mayinja bakola ki naye nze nakiteka mu layman's understanding nengamba nti olina ekintu kyokola nenga bw'omala okikola wejjusa kyokka you keep on doing the same thing. How should we call that? Era kibanga mental health problem sikulimba onfuna nze saga kubyogera mu lulimi oluzungu bikalu bya kiki mental health should be given time and many people in Uganda should be taught or maybe told about mental health because people are facing it rough in the other way around. Osanga mwenye banga begalidde nakola ekintu ekikyamu abamu ne batuwa n'okwejja mu budde oba n'okutta abantu nenga akantu kavudde abantu wati nga so senga omuntu oyo mutuuzizza n'omukansolinga n'omugaidinga bulungi asobola okubaako walaga. That's why I say till end mental health should be given time. So have you put any nti olina kyotaddewo ekintu kyonna okutta ekyo mu nkola already ekiri mu nkola oba nze siri mugagga nga basudiiru
siri mugagga nga mukama waffe Kiyimba owekitiibwa Omukungu. Siri mugagga nga abantu abalala like ne mu butini Mungu bwampadde. I believe waliwo abantu abamu kale abaganyuddwamu. First wona joininga BBS mukama wange yambuza oyagala kukola ki mukulu Peter. Namunga yes ngenda kukola amawulire ga the trends like amawulire nga gatamba. I'm a court reporter. Namunga but I believe mu future zendikola I'm sorry zendikola mugenda bera mu story ekwatako community. That is a solution based story. So nze ye platform Jenina okukozesa obuli akola ekintu kigenda okuyamba oba okuganyulamu omuntu omulala. Ate ne BBS ngayo ogenda tunya ne programs zonna zerina ezisinga zikwatira ddala ku muntu wa bulijjo. Abamu no bali centralizing nti BBS eyamba ekolera Baganda eyamba Baganda ekola no si bokka abantu bonna wero jasanga bonna baganyuddwamu balina tetulina program etazimba. Kugenda laba program naba entertainment music azanyibwa music ayina gwakwatako osobola okubanga nawapi. Tubadde n'obukulu Sulaiman Ssebugwawo teweerabira tu sponsoring video Palm Gardens and Guest House wano Kanyanya mu Kitara kumpi nnyo rooms munaimwe abagala okwewumulira kuba vira ddala ku mitwalo 5 ate teweerabira kuva Monday paka Thursday baba ne discount ku rooms abo. Baina free venues for small parties, weddings up to 150 people. Baba bakuwadde. Ate munaye teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Brown Skin Events okipinga ng'ofuna ebintu ebitambula. Ennaku zino tukozesa masimu. Just subscribing wali nyiga akade obeere ng'ofuna buli kimu. Nkoze ne producer wange omulungi DJ Brown Skin nga tumaliriza. Omukulu Ssebugwawo osangibwa iyo social media handles akwagadde akusangawa. Kuba abantu bangi basumbuyibwa. Sorry basumbuyibwa. Nena abasumbwa je. Tuli kubasumbuyibwa essaawa zineeno. Ng'oli bambi alina ebimunyigiriza nga atayinza kigamba omuntu oba omulala naye wawulira Ssebugwawo Sulaiman ng'agamba omuntu oyo. Ekisookera ddala njagala okukkiriza nti eddagala ekizibu lyonna erisokerwako kukyogerako. Nti ekizibu kyonna kyolina ekisookerwako nga solution is to talk about it. Era tobeerangaawo n'ofuna obuzibu n'ogamba nti wembwogerako tebujja kuggwa ekizibu ekisooka. Yes naffe tusanga obuzibu ng'abantu era tolowooza n'ogamba nti Ssebugwawo ayambadde ttaayi Ssebugwawo ayambadde essaawa talina bizibu. Naye alina ebimunyigiriza mu ttaayi. Bulaba mu nsi muno buli muntu alina ekizibu naye engeri etwawula kizibu ki era okituukiridde oba okirwanyeeko otya. One thing I'll tell every youth out there, we all need this time, one more moment to make things right before we might not be around to make things right anymore. Life is short, tomorrow is not guaranteed. You're never wrong to do the right thing. Nze Sulaiman Ssebugwawo nkozesa Sulaiman Farah Ssebugwawo ku Facebook, Sulaiman Ssebugwawo YouTube, nkozesa @Mr. Ssebugwawo on Twitter, also kuntukira ku LinkedIn is Sulaiman Ssebugwawo. However, if you're contacting me, let it be business banange. Okwagala okubuuzaako. It is okay. That is okay. Naye waliwo bali bawagambye akasumbu. That's all. Kale Ssebo, toyanziza nnyo okukyaza ku show yaffe ennungi olugendo. Tugenda batukuletera abantu ab'enjawulo. Kyemmanyi omwami Sulaiman Ssebugwawo byayogeddeko tebikulese kyekimu. Nze nganze omuntu nange njize. Okuyiga tekuggwaayo. Tokoowa. Ate w'oba n'ekizibu yogera. Tomanya gw'oyogedde naye. Ayinza obba ne solution. Ne waba talina solution as nga wobadde okisuubira naye alina ekintu kyonna ky'asobola okuwa. Kutumiddeko producer wange DJ Brown Skin. I sign out.